awo nno nga bo bajja ab'omulembe guno nga bakuleetera ti mwana muwala kamulesigo oli muwala mulungi walo mwana muwala kamulesigo toddangamu ennyimba z'abantu abamu waliwo abantu nga tolina kuddamu nnyimba fene tusakowa kwogera ku kintu nga kikyamu ne bwonyiiga yes tulina okugamba nti waliwo ennyimba weerondera omuntu ogaye bambi otaddanga mu luyimba ti mwana muwala kamulesigo oli mulungi oli mulezi wa wano ti bolingo bolingo mata ti mama bolingo bolingo mata ti nazagwa ki mama nazagwa ki nazagwa owulira ennyimba nogaba naye anifo mulongo anifo genzewa anifo mundabiddeko Tyomakindi gye namuleka nga ngende Bulaaya samusangawo bangamba nti yasenguka akagambo katono nnyo kamala kive Bulaaya okawulidde mwebo simanyi mwana muwala kamulesigo mwana kankuddiremu obugambo bwaffire Tyomakindi gye namuleka nga ngende Bulaaya samusangayo bangamba nti yafumbirwa ti anifo mulongo anifo genzewa okawulira naye noolemwa noleeta mirimu nina views miliyoni 10 yes ezo ennyimba za radio teziweza miliyoni 10 za views but the message is deep waliwo ekigambo kye tugamba nti message yange katugeze my message is small in size pregnant in meaning small in size pregnant in meaning ennyimba za radio ne fire ziyinza okuba teziweza views miliyoni 10 but they are very pregnant in meaning kati waliwo eziweza views miliyoni ne miliyoni nayinga gongolo lizinze nkatankalu simanyi mwana muwala kamulesigo mwana muwala kamulesigo kati nga bakuteerawo obugambo Tyomakindi gye namuleka nga ngenda kubwa akadaama tisamusangawo bangamba nti yafumbirwa akongera ogamba kadaama takategeera waliwo ennyimba ezitali zakuddirwamu I sitting chickening out and no any time putting my guns down. Omulembe guno go gutusobedde no new generation yetusobedde. Omayika tifewe twali tukula tubeera brave waba olutalo tugenderawo kyovola batwakyusa ne government. Naye guno omulembe gwa bulenzi kwesiiga lipstick ne wetuza nti ate nabo ne bwemolanga bawala kati abalenzi bakompitinga bawala guno omulembe gwaba chicken nnyo kyovola bazisira bakiba gwewanyisa nnyo tebayinvetinga ngayo kintu nti we are new generation basanga tetuyina mpiso up to now tetuyina kyokka nga ate omulembe gwabwe gujjudde technology computer naye bawuzuuma n'amasimu bawuzuuma na zifito tewali nnyo kintu kyamanyi kyebakoze kiryawo kibafulambo edisini generation no ne music gwe bayimba look waliwo omuyimbi mu America bamuyita simanyi 99 inch simanyi 69 inch simanyi 99 inch 99 inch ayina views simanyi 69 inch tozireta kuzaaba Jay-Z naye ba Jay-Z bayina message eri pregnant tomalaga veri nokakkanya bantu olwokubanga oli hyped by views owulira views zama views bazigula yes ne bwogenda mu Senegal ojasanga nga abayimbi abaliwo tudde tebayina views za Yusundu e Gambia tezenkana abayimbi ba Gambia baliyo bayimbira ku TikTok no naye Yusundu mu Gambia Baba Mal mu Senegal genda mu nsi zonna olabe naye nze kati nkimanyi mu nsi nabagamba waliwo abantu abakola ebintu tudde
ne bikuteeka mu trending naye nga reality is tojjanga olaba bigayi wajja ne yeepatinga ku Kenzo kati ne Kenzo naye abimanya agamba kati uva wano weepatike ku kooli otambulizeeko kubanga Grammy yo tetwagiwabudde tetwagitegeera naye ekyansanyusizza Kenzo ku press conference wakkiriza nti tomanyi bw'oyingira mu zigulami zino ekyo kye nali ninda mbeera exonerated kuba mbadde neewuunya nalinda dda mpulire Kenzo nga nnyonnyola engeri gye yayingira mu Grammy naye yagambye ebya Grammy tabitegeera tamanyi ngeri gye yatuuka wali oli yamutwala yayina interest ki ebyo byonna yakkiriza nti talina kyamanyi ku Grammy awo namwagadde kuba nze nina attention nabadde nninze ogambe ebyomanyi ku Grammy yes ate lekerawo akagambo ka when you do research akagambo kamalamu amaanyi nga kiringa osanga omuntu kiringa we nasanga Shiba ku Victoria University ng'ali ne Canary ng'amubuuza mu economic terms ningamba kati waliwo ebintu by'okugeta you cannot kugeta economics you can't mu Canary how is the business you see the market ngaba nange oyinza okukola sente yes no zimba nebizimbe loba mugagga naye you cannot fix yourself toyinza kwefixinga mbayinginia ne woba oyagala oti naye kakati ne Kenzo okuddaawo n'otugawo lisa nti n'ogamba abayimbi abantu basimanyi do research when you do research naye ate nga research gwe wakola tomutubuulira kati congratulation kulikayo webale kwerwanako naye ebyokudda mu nnyimba zo bireke awo tuvuddewo ayi Mukama Katonda nannyini buyinza owakabi webale tukuuma ku Sande ne tuzuukuka tubadde n'ebikisumbuwa bingi nnyo naye ate ffe baani kasita tuzizaamu obulamu ate nga leero olunaku nalwo lulala tuteeke mu banaazuukuka enkya neera tukusaba Mukama Katonda amiina kati tuli ku ki tuli ku Eddy Quarter Sunday chillings biri biwedde tubiyisizza nze mbadde nkuleetedde nkuteeke mu light as we tustandinze so far so good otherwise katukomyewo mu Sunday relaxation oli otya togoba kasimoloko teweeyinula n'amabina kyolwokuwozadde musajja olina amabina noweeyinula nolowooza it is forever Simola ajja n'akutwalira omusajja n'owunga n'onoonya ku musajja n'abula n'oyingirako mu gym ogezeko okwefunda ng'obudde bwayita Simolo nga yakwatidde ku musajja weewale nnyo ba Simolo mmwe mwenna abayina nyaasi simanyi ayaavu nyaasi tukulekawo ne nyaasi yo n'ozunga eno n'oyambuka eno naye nga ffe tugenze nabagamba ku Busimolo bubanga na wall of they don't miss okanyomera mu butono bwako naye nga tomanyi nti ekyama kyonna ekyakakoza kiri mundaawo kiringa yamuyita ku biwala nti ogwo guwala gubinga feesi gulina embalabe tegwefaako ebyo byonna byolaba kungulu obuwoomi buba mundeeri nze owa Nakyejo enzaakubuulira Nakyejo yayina essavu jalla jalaalu Mungu kalinga sikasomyo kirala nze nenva n'abessomero nga ndaba bantawaanya nze ng'olumala evening kirasi bakyalinga mpitamu susu nsanga nakigudde yakoze kyesudde eri gwe okolaki mmaze okukola emirimu amaze dde emirimu ajati aliwo ajati agenze kusaala lunana tewali bali nakigu netutana nange Mukama Katonda the happiest times zezo nga kiramu ennyama ebeere wakakikeera kulya ng'enje kyonna kinyeenya kiti nenga I didn't do any mistake kakati gweolaba ng'okukazi nga tegwefaawo oguli awo manya obuwoomi bwonna omubisi guli munda naye bw'olaba eyalungiwo ennyo simanyi kaala ng'omanya n'obulungi bwa ne supu ya evaporate nga waliwo abalungi ba feesi n'otuuka mu buliringa
mukalu mugumu akolobola omuyingira lutalo wa kutuga n'ogamba Mukama Katonda kikino naye nga wayambala jjiini ayina akawato ayita ku kyalo simanya ayavu nyashi naye nga mbuliriziro weewale nnyo ebikazi nga mukitambo kibi simanyi kiri shabe simete kyefaako supu abeera awo kalibobbo abasajja kiti kya muwogo w'omusuula waalandira ate kulimbe kanasanga kinaaba nenga nembange nentunula bweti nekikuuta simanyi nekitawaza nenga kasitootawaziza kiwedde aji yagamba atya tebagaano ndaabira kuvera sama teri enyuma nga ya supidi ey'okubirira naye wali supidi ku veranda awo nakigudde yali mugumu nga asiba nga kaleekana kuba eno maama atuwulira naye nakatira nakigudde simanyi nafuna ate nali nkasiriikirizi business done already yinjira munda nande nebakangamba wowe nange nanyumira sadda mulya kifi kya nyama eki newe tuba abaana 5 nakigudde making sure ndi ku bifyebyi vakedo salad nga mu maka tulimu bamwenye 2 ne mutabuliki naye bamama yakeera nchabu nagenda okudda kusomero manna kigudde yagenze nga sirina simu ya nakigudde edda tewali simu sadda mulaba nakigudde oba maama ye yamanya ate nga yalirwa oluganda lwa maama nenga ndowooza maama yategeera okuba waliwo wiiki zennamalanga nga siva mu boys quarter ya nakigudde nga kyasukka supu kati awo maama wenadde nga yamuzaayo simanyi nensubwa kati toddaawo n'ojerega omukazi olwa sayizi olw'embeera manyi mwepala nnyo mwina nnyo olugezigezi tino simanyi wafuna akalimu mu Stanbic Bank omusajja naye akola ku NTV asoma mawulire live at 9 mwina wakaka apartment ka miliyoni emutwala 2 mwina omukozi mudda bafumbidde wewe palauda tonight I have an expo we have simanyi empozi ya gwe ojja genda oleko omukazi awaka wife material godde mu bya empozi ya fa abasajja tuli ku kintu eki seizing territory jukira abakozi tebabaganya kufuluma kikomera n'abanga atya mukama we mukazi mbwatunga atali mu teenage age kisunye bbeere eyo nenga bakitiise ebweru kati olaba wookiziyiza mu kikomera kumba otayiriza taata dankani tata swaibo omulekedde ekyana mu kikomera ekiramu ekitayenda ekikyali energetic kiina high libido buli wogenda mu nviri sino ngenda ku meeting za Sara agenda kwagira my friend we are working together sense genda gogenda ng'ekikomera tukiggala nga tudda musi kwiso bando teri kinyumanga kubbirira n'ogula wakadisa wali yakonkona ate wali yakonkonya waliwo n'ogiddamu ku Sunday kuno kyoba okola nyumirwa. Yes, tuli mu Sunday session Iculi alone fe tuba n'emboozi ez'omuntu agenda okufa nze era mpita ng'omuntu waali ku kitanda omuntu walwadde kansa nze nina emboozi zonnyumiza owa kansa naafa ng'alina simayiro. I'm telling you Iculi abalala bave kuba tebalisobola lumbuye yali aneepankako yagwa tasobola kubanze nina emboozi eza buli kategori woba oyina anti wo ku ccupa nga temumanyi mpita nze nina emboozi z'omuntu ali ku ccupa emulago. Yes kuva dda nze nga siina ssente nkwana ku ddwaliro
teri kinyumanga mukazi wa ddwaliro tali kubba kintu kyonna gwoba oyagala omuwala ow'obwerere nga mulungi kyalira Cancer Institute kyalira AIDS Institute mubeeraawo omulwadde ali ati mulwadde mulungi munnange eno teyali mulwadde nnyo naye wiiki ewedde nga kitalo nga kibi naffe anti tamunnange boda yamukuba muba mukyanyumyanga abasawo bajja bannange mufulumeeko tusooke tubeeko n'abalwadde nga mutuula mu kasubi wali wabbali tali kukuula kintu n'eki nga kacyayo okajja wali ku kantiini ka 10 akuugi bulaza waffe yatuyambako abeera eyo London alwalidde akabango baana nagenzaawo ngaakuugi mukama nga inamba zikyuka kati kyoba osaba kiba kintu eki gwajjanja baffe olufa ng'owangudde nze waliwo omuwala gwe nalindiko nali ennaku ezi ate maama we naafa nengenda nenziika okuva ku kuziika yasibira ku muzigo owulidde omwavu wenkuyambye tobonaabona nga toyina ssente omwavu akwana ku ddwaliro gwe genda ku ddwaliro tewabaawo bukowekoowe tewabaawo fake hips tewabaawo even lipstick even makeup ku Cancer Institute olaba abawala abalungiwa nga muwombeefu tata nasikondo noyamba omwavu nga wabeera notereza oluba lwa tata naye nga gwe ssaala eryeki tata wummula mirembe yes genda ku ddwaliro lyonna bw'obanga toyina ssente weewombeeke ojja kufuna omukazi ng'ate akwagadde kulo kuba obulwadde buyunitinga nze najjanjaba ku muntu nakwana ebyana ebi ku ddwaliro awo wokka naye nga biri sande bisobodde naye nga waliwo kye nalaba mama wakyo nga buli ssaawa aweekera nga ngenda nkibusa ali atya mami ali atya neze ga neze ekintu eki mami afe era waayitambale mami nadda n'ekyana ate akuziikiddeko tomubuuza bingi oli kye bakubuuza ogamba tujja funa ne kati tetulina abantu tebamanyi kye tuyiseemu laava etambulira mu nnaku n'olyoka ofinita bigenda omuggwamu nga yakazaala basatu nga takyalina gy'alaga ng'omudibizi omanyi n'abasajja bagezi aba n'ekikazi n'akyesibamu emyaka 5 nga kyekyanga n'akita kigenda okudda mu field togobanga omuwala ng'alemedde mu mabaala ng'oba olina omukazi nga tava mu mabaala simanyi my friend simanyi we are going to meet this ng'akikoledde emyaka 5 muleke Leila Kayondo takyayagala bbaala Leila Kayondo takyayagala bbaala era ni lukoma tabeera mu bbaala abawala bo time yaabwe tekutawaanya eggwako mangu abano boolabako abo tie age Sandra Liyani mu myaka egi tajja kuddamu nnyenya lubino olusimanyi bajja baba sizinga territory ffe tulinga zitayiga genda olabe Nat Geo World a typical man is like a tiger will chase you catch you leave you catch you leave you so teweepalawuda olw'ogubino ogunene noddawo simanyi omanyi kati waliwo tubadde mu 2004 waliwo obukazi obutono we bujjidde ku maapu abagabina ne badiba biseera bya Burandi Bukeri Rolandi ng'abamabina badibanga ne wane Uganda obukazi obutono bwe bubako nga slim jeans ze ziriko ne kundi show nga basitraka be bawamba nga Lisa Mande yawamba ng'obuwala obutono bwe buli ku maapu naye ani abuzza omanyi kati mwino tegeera bino ebya fashion biba ne ba trend setter waliwo period abawala abamabeere amanene nga be baliko nga bawala bagakola n'ogakola agaga kubanga waliwo omukazi muka celebrity bamuyita Coco kati omukazi Coco muka Ice Cube bawe mwerabidde naye nga omukazi bamuyita Coco kati Coco ng'alina amabeere manene gakola abo ne baluulinga akaseera nga bwe brandi buvuddewo obusimoolo abamabeere ne bakola ki ne bajja kati owamabeere wajja eyo trend neggwa
kati ne baleeta Paris Hilton nga wa mimwa minene baziyita big lips era wala mu Europe bazikola bayine emimwa minene webiti nga babikuba n'empiso kati oyo najja bamuyita Paris Hilton kati Paris Hilton atwalako mukwano gwe mu Hollywood ekikaribia ni kikwano kye Nicki Minaj. Nicki Minaj ne luno lukazi lwabano olwayo Kanye West ne nono rap omuwanvu kati lwagenda wa 21 Savage lwani olukazi olwambalo engoye luuzi bulwerere lukazi lwa Kanye West lwamulekawo ne lugenda kuono rap alinga Snoop Dogg omuwanvu ne lumuvako ne ludda ku 21 Savage olwo kakati abamabina badda Nicki Minaj abazza. This is the confidence you see. Kati trend kati wagenda kujja yendala na yendala ebadde kati ya Camel lips hook ya Camel ebigere yeah kati abawala mu Europe basika empale ne zibalega wano neberanga hook kuvuya embalasi jetambuza kati baziyita Camel lips kati logenda laba o masa o trend eddako jayita ngakubawala nga bereze ngolaba wano maso wazimbye nnyo nga amatama gereze gesazemu kati ezo zibayita Camel lips kati ezo trend zijja buzi kati Uganda mukyali ku ya Nicki Minaj abamabina mwerisha naye kati Camel lips ejja kati busimoro ku Camel lips ekiba kyakakoze eno yonna Camel lips am I loud and clear kati bino banna irumbu yenga yabiyiga disimanyi kojja betuma bwetumi bali bwe tebalina byakwogera. I talk every single fucking day. They can't compare. How? Bamala kuoza simanyi nzija kumunana bannange charge your phones bannange simanyi send me share send me emoji send me share banaye please taga good tata natwalo data ono obudde Iculi ntandikira musala straight to the point nenjisalamu wakati ndi sajoni musayisigutia kati agamba tama we ye new style eja yes ze bimanyi nnyo kati style bagita Camel lips era ogendo laba tudaba wala pichikyali nnyo kya buswavu nnyo kwambala naked kuba kati bagenda kweri pace mu Europe already weri olaba wala obuzungu buva mu gym biki kasika nnyo gundi nekakwata nnyo nobangoba Camel lips yeddako kwewanyisa lips zaayo era bawala bagenda ngagamba ojirabye ogalabye amatama kati ng'ova mu ndongo ng'oselectingidde ononga njagala mwesavu kati bano abaliwo basitama kati bano abajja confidence jukira buli levejja ejja n'okkunama kulala kyova olaba nti abayimbi bammwe ate oluyimba olupya ekifo ky'okuta lyrics z'oluyimba ate yeegalawo bwegazi naye kubanga akulaza akabina kati ne weebuuza akabina n'oluyimba olupya bigattirawa. Do you get the point? It is also putting nyash out on the what? On the window in mumagezi ofuna business no jeyingizamu kati wojeyingizamu no developing yamu chaita confidence kati mu confidence movo kwegala mpola mpole kivamu ango kwegala kugwa ngokwegala wekuba kugudde engeri je wegala galedda ogendo yatate waliyo nebyawamu osobolana sirole omaliriza ng'ozannya akatambiko kwatano wetuge kamiti ni suicide naye nga muli mutya mu America muli mutya mu Canada Vancouver bawagizi munina bangi nyabanwanyi abantu begezezza ku Iculi wajjo n'abali yabanoonya tisimanyi ndi deported yes inze bannaye babulira amazima era senga siki zisandize ku nnyonyi senga sitipapopati temumanyi bantu bakanegayirira kulinnya ku nnyonyi olaba mmwe mulinnya olaba gw'olinnya atalina gw'omanyi ate nze ayogera ne sipiika ne pulezidenti ne chief justice ne baminisita
So enyonyi is not my problem, just I have flight feelings. Nenga suna lieta, yene wembanga Sweden yengobye. Nganzile mfuna visa ya Norway, Canada. Yes. Naenze nga Iculi nchimanye chintu echi, I am for ground. Nze sidi wa walala wo, naze ndi wa wano Kampala. Teri anzija Kampala, sivanga ko Kampala. Sigenda akakonti isima nagenze bera, simanyi jinja. Simanyi ntungama. Zana kawempe, period. Kukonje. Mbagala nnyo nange mbagalira nno ddala mikwano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Jo twawadde ku TV. Ba celebrity ba TV ne bajja simanyi isimamu ononye internet babakyaza nga temulina kukyazibwa nentunuulira kapalaga nenga ne katika nani temutuuse tujoga bujozi kapalaga TV yo joyogerako ya obi wange simanyi oba oyinayo obi wayina TV kati gwoyagala bakukyaze kapalaga naye toliiwo you are far away. Yes, in the world there is no always vacuum. Munsito wabayo vacuum. Chovola president wafanga batayako omulala. Katika palaga wagenda mu America. Newo lokoso guwalekawo kakalamu wa mutadda ate walala. Kati ate ono wakakalamu ate mulala. Kakalamu watadde wolokoso guwaleta. Nkwagala nnyo bya finance. Oyine empeta gyotambula nayo juzi nakulaba mbazungu. Thank you, I'm proud for that. Naewane Uganda to occupy space. We have occupied the space and still occupying space. Kubate twajjane ba colleague. TV zotulabako ezimu zaba obi baffe. Taina na kyakungamba okujjako ti ayikirira ku TV. NBS tondabako nnyo. Order from above. Nga ndudolaba Iculi obi wange ku TV nga banonya program yonna nga baga Iculi jangu. So I am still occupying space. We disagree on politics, yes. So is Selector Williams. Selector Williams to disagree on politics. Naye Selector Williams ambulirira nnyo. Bannanga basajja bambuliridda mazima. Mulekerawo okumpangulula ne tuyomba tugula enzigi batuyite eri ne munzize emabega simanyi ne tuyomba simanyi ngende banongoose wansi eno wazise simanyi ninagule air everywhere. Yes, kati you go do I am busy because you have black air everywhere. Yes, nze mbeera nanvi nga ntambiza stove kati why do you kuwala na me kangende banongosereze mu nsi endala. Let me go and kwemwa from different country. Yes, naye nkunnyonnyodde teweepalawuda n'omusajja n'omulekawo ng'abantu bakuwagamba oyina nyaasi wa omuwala takutiisatiisa olwa hipusi ennene zikulukuta. Nze mbadde n'abawala balina hipusi bonna wembasanga zaayiika sizirabako. Olujanja lubaggwa. Abo bonna abawala boolaba ku TV simanyi sibuuza simanyi neepangawo ba pressure siremi ajja tuuka afukamira atubuuzi nga nti byonna ebimuwaga byagenda. Obwana obuto bujja obwettabbu obwaki obwettabbu. Kati abawala bo bali nnyo ku pressure kyova olaba baba baweekeera naddukako mu jimu neega. Kasita yategeera Primanti Simolo yanzibye omusajja yayagala kukendeeza ku mabina nga wa ayagala okukendeeza ku lubuto nga wa omusajja ayagala kakazi kanaaba nako teri musajja tayagala naaba na mukazi naye toyo mu basitabu mwonna otagalamu butagazi okuwuga wakalabye nga kawuga kasimolo ka Josted ate mukanyome naye kalungi nze nakalabye bwe buntu buli bwennyini. Simolo nabagamba nti ajja lwana pulima yekyawe kubanga laavu katuweeri ndala okubanga oyina package y'abaana babiri. No offense kankutegeeze kino olowooza lwaki abakazi baddayo waba n'agumirewo omusajja gwe yazalamu omwana. Days ziba zikuweddeko ziri namba ate abaana gye bakoma okukula gy'okoma osiizinga out mu
eri gyolaga cause buli woboyagala okwana grenade asanyuka ekiro example just for example grenade no offense ba violate abaana abato yes yajja sanyuka omukazi ataddemu bino byo naye kasitana alabanga oyina abaana babiri ng'ataano ng'ow'omwana omwajja ng'atalina mwana ajja era ng'oddayo nga ononyiiga emirundi emeka okitegedde so sequence nyangu nnyo kyova olaba omukazi akukyawa olumala ng'ayagala dde kuba ategedde nti golodi gwe nayina nandigumye ne baziwe na bali basobolanga okwekyangira ku babebe kulu Daniela bababi ne batunula nti nedda nze ndi babi omusajja yansanga ndi vagini sijja kuviibwako kitiibwa kyange ekyokuba nti sirina x okitegedde n'aguma n'omubandana ne yeekola obusolona n'amala ne yeeterezana kati senga babi yaga nkoyo emisaza firebase senga yasuula treasury mu Bobi Wine kubanga treasury y'omusajja yo ino gidiscoveringa abasajja bamu olitegeera nti gwamugasoga ine emyaka 4 mwegi naye ng'okuva eno ffe twagala nnyo okweyisanga abantu buli muntu ensajja yagala nnyo omukazi yakujjukizira ebulaaya tugenda mu zipate kasitendonge omukazi yakujjukiza nti owaaye gwe taata gundi naye ng'otabuse anti ettutu omusajja alayo ku ttutu ettutu lyalaga wala teri kinyuma nga kuzanyisa nywanto ne ziyimirira ziti naye n'ozanyisa ennywanto y'omuntu nga maneya ne emmye yabivaako ennywanto yennyini banuunya eri bamudasiru n'akuleetera okanda gikwatako oti nga obwana obuto bwakakayisamu n'engalo bbiri nga lisitusenwa tujja kukola wano kaziri oba kaziriya mwabe waka mujja tuula nnyeko jja tuulayo olabe TV obe ne business egeje otunda omuceera abantu bagugula obe ne sente nengo wewe moja ngoli wekka nga buli ayitawo kiro kimu ate ng'omutaddemu nnyo kati awo Uganda ebenga tekkolera osooka ofunemu ku tiketi anti capital omwonoona Uganda amakubo gaganye oyingiremu ku Dubai ogenda ogwe mu Sangoma akuwuuta olusaniya ate ogenda okuddeeka nga weegendereze nnyo nkuzaamu essuubi ng'omukazi waayagala nnyo ebbaala obudde bwe waba alimazemu emyaka 5 obudde bwe buba buweddeyo tomuta oyinza ofiirwa kuba gwe ne woba sigwa omugobye mu bbaala abawala abato bajja mugobayo mu Sweden omuwala nga noweetwalatwala mu ndongo nnyo ate mu Europe bikyuka mangu kuba obwana 18 eyanguwa obwala baba bazina ekigoba abawala abaddugavu mu ndongo zirimu abazunguzungu bumulaati ne babeera mu za Uganda zokka because pate z'abana Uganda ne kakiringa pate z'abana Nigeria n'abana Ghana olw'okuba ffe tuli bantu batono mu nature bw'ogenda mu pate y'abana Ghana n'abana Nigeria oyinza okugamba oba pate y'abasajja bakadde baba bantu banene nga kati nga olabanga abato abakulu ennyo kati unlike abazungu pate balina level za parties abazaddeko gye babeera tebemikisinga nnyo naye n'ogenda mu ndongo zino eza bulijjo simanyi baleese Beyonce simanyi omuyimbi omunene ali mu kirabu ng'oli muwala olina abaana babiri simanyi bwekakafiga ate buli bwogerera obwana bwa Europe nkuti okakoona ne kagamba hare gyo trude de bamini mama kakeka nga mbadde ndowooza maama wange va ende omukazi akola ki mu ndongo bubagoba mu ndongo kuba bubeekanga ne bubagamba ebintu ne bawulira ng'endongo tagijjamu n'asigala genda mu pate z'abana Uganda naye nga oba wakatuuka ebweru abaakutawaanya simanyi aba Mexico simanyi pate y'abagundi naye sirole by sirole beesengejja mpolampola ogenda okulaba ng'akomyewo ku nnyimba za Maddox abamu ogenda olabanga ne pata agikolera waka yeegulira bwegulizi byakunywa n'adda mu ddiiro n'ateekako omuzindaalo
Bulaya bwatyo levels naye olw'okuba Uganda tetulina levels ow'abaana abataano atagala n'ayingira mu bastudenti kagamba mix kano katogo ka muceere n'obumonde ne piraawo naye obuzibu kukwata kammonde kawoze kungulu naye kookya monda kati oyinza ommira akammonde yamira akamonde kenule tekamulakira kamwokya n'akawandula kali kasse mudasiru twali kawempe embogole kyali wange eddala tugeze ku ddowa abayita mudasiru ne batuteeka n'abaana abakuba amataali tojja kati ng'omanyire edduwa waagimukodawo ekawempe edda tuli bato tutambule waggweyo gamba kamiyoni muba batoga muba samba mpya ne nga katunoonye ku dduwa mukodo waliyo edduwa ne tusaala tuyita awonze mudasiru maliki akulamu ne bagenda batuteeka ku lusaniya lw'abaana b'amataali Allahumma salli kabira bali abaana nga tebamanyi mmere eyo kya ffe tuli baana beeka wadde tuli balalu ne twamanyire emmere neewolala bali abaana b'amataali nga basika olusika naffe tugaa twerwaneko mu process mudasiru yasika kaki kamonde n'akakubayo mu ttama naye Allahumma salli kabira akamonde kaali kasse mudasiru katuula wano n'akola ati nenda amaziga gagatulukukanira mudasiru obadde kinaye omwana oyo nakati mugumu wallahi kagenda amaziga ne gajja n'agamba ntumiza mudasiru obadde ki n'agamba wallahi ndowooza ku mutume nabbi sallallahu alaihi wasallam nentunuulira mudasiru nenga nti olowooza kwani ku nabbi gwe nemugamba mudasiru jja n'ogimaze kolowoozezza ku nabbi gwe atamulabako atalina wadde akafaananyi ke nange mulowooza neno omulowooza wakati w'omuzi naye nga kaali kamussa akamonde kewale nnyo oyinza okukalya ku buko n'onywa agakataasa dani mukiibye enseko kaali kamuse kamonde kaali kasimudasi donizera kwali yazeyo mu Amerika Shakira Usman agaenfa akamonde kali donizera how are you doing oliota mama Briella mama America oliotya onywa agakataasa akamonde n'ogenda ku bukono papa okawandula mu kkooti akamonde buugi omanyi olububi lw'obuugi nojja nga buwoze noka oyinza okupona ng'obuugi buli era oba olina ekkooti pwa nga bukomyewo naye ku buko weepanka ekamonde nze akamonde mala kasalamu 3 Kenya ayagala mu Europe yanjigiriza oliisa akambe akamonde nakalabira ku mudasiru era okuva olwo nze siyinza lya kamonde nga sikasazeemu sisobola nnyo buugi nga sibutabuddeemu kuba oyinza okirojja yes Museveni buugi obukutta olububi buwuta owulire naye nga Eddy Bwanika yafunye kookulya madamu Namboze loole 2 eza fuso 2 enkya ku makya Namboze Eddy Bwanika mpuuga ebyamakambi babuulire anti kati pate yakutukamu saagala mixinga Sunday feelings kuba nina bibebi byange ebya people power nga binjagala nnyo kati Sunday katusoke tugikiringe naye enkya owulidde General Zamba is watching. General Zamba, thank you for my chicken. General Zamba yampe nkoko eri mulugamba abantu tebanjagala. General Zamba, yes, yampe nkoko omuyambi we yampe nkoko. General Skwebazanga, thank you so very much.
nanyumirwa bannange Ssegonge Nganda webale nnyo okutekawo Baboon Forest TV. I love Baboon Forest things. Ebintu emunkolera ku Baboon Forest, me love it. Big up on yourself large. Mumbulirengayo ku bantu abamanya ababa balaba ntegeere mbatumire. Donizera Deaso. Yes, Mariam Sweet. Oyo ye number 1 sweet. Oli otya kikwano. Kansubira oli bulungi. My winning Nganda. Kisweetire ira twa. Abo omusajja yesimye ne kireira twa. Nanansi yennyini eri ewedde olya bwonywa. Dorini Kabalebe, that one. Dorini netaga no mujjo. Dorini jampa ze wali ompo okuli ekifaananyi kyo ziri. Why need to do something for Doreen? Doreen always oba nakoze. Doreen always watches my stuff. Sina kintu kyempagira mu Doreen. Doreen oba ine ekintu kyonna kyoyagala nkuwagire mu dia. Charity, jumper, please, you qualify to send it to me. No cost needed. But now, twetaaga siima abantu. Ne Doreen Kabalebe. Yes, I can say that. Nze sina wenkola live ya nesira bako Doreen Kabalebe. Nesira bako Olivia Nakakande. Donizera. Naye Zamba yateeka level mu hip hop. Yateeka level ku hip hop. Yagamba nti Iculi chapa ku buli continent. Nateeka murayimu nenga abannange. Bali musimanyi jeje mu kituli badduka mu hip hop badda mu bya kuyimba kubanga kidandali mwe bayinza okujja sente mu rap oyina okuba oyina level ngeya Vibes Cartel Buster Rhymes babayita baani mu literature kubanga Cartel yali wa literature nange nze nyine ebintu ebimanyi General Zamba ine ebintu ebyo like okudo mu lyrics Zamba omumanyi yagamba nti Iculi chapa ku buli continent nenetia. Yes, Doreen Kabalebe netaaga okigulira flowers. Doreen, if you have toli wala wadde wafumbirwa bawo mugambe nkutwaleko fe treat ku Serena onywe kachai kange. Yes, tomanya mukadde wakuwera wotwalira bayinza okukera ne bakuga Iculi tie mane yane emie. So take the opportunity when still arise. Yeah, Pastor Mondo kwagala nnyo Eskimatovu Iculi me the best no. Tunyumiza mu General Zamba abaddeko storyteller oli General Zamba sikuyimba bya kisiru. Shakira agambe we want to see Mudasiru kati mugagga musajja mugagga asala mayinja ku nsozi naye buli waawulira kankubira omuyimbi bamuyita Pretty Sophie ngenda ku BTFM right about now. Yeah, mbagala nnyo mbagalira ddala kamberekereze till we meet again nenga tugenda mu kiva e Bulaaya. Yeah, beera konyo kiva e Bulaaya wa leero CEO kiva e Bulaaya straight away. Yes. Richi akola ddi sibeera wa Richi sikola wa Richi simanyi bya Richi mubuuze ku page ye. Love you so much, love you always. Mbajjukiza kintu kimu chali wange page bagita peng Lucifer Nation bali batwala emikutu je genda yo liking page ze fena twetaaga abantu abakabi penge wa kabi. So please page ya penge bagita peng Lucifer Nation genda liking page ye catching up naffe. Yes, thank you so much, love you.